Uganda kyokka ng'obujjanjabi obuliwo tebumatiza kubanga ebikozesebwa mu kujjanjaba obulwadde bw'omutima byakkekwa. Mu mbeera eno Rotary nga bakulembeddwa mu District Governor wa Uganda ne Tanzania Peace Talemwa badduukiridde eddwaliro lya Mbarara Regional Referral Hospital n'ekyuma ekikebera emitima kisobozesa abalwadde okufuna obuweereza obulungi. Kino bakikoze ng'omu ku kaweefube gwe baliko ow'okutumbula ebyobulamu mu ggwanga era nga bazze bakola ensiisira ez'enjawulo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'ekigendererwa eky'okusonda ssente okusobola okudduukirira abantu abali mu bwetaavu. Irene Nakanwaji akulira Rotary Club y'Ensanje atutegeeza nti nga Rotary tebamala gakola mulimu guno wabula badduukirira ebitundu n'abantu okusinziira ku bwetaavu obubeera mu kifo bye baagala okutuusa obuyambi. Tusooka ne tubuuza mu kifo ekyo ku department eyo kiki kye baawulira nti kye bandiyagadde kati bwe batubuulira era tubawa ekintu ekyo kye baba bakola kye bali mu bwetaavu kati ekiseera kino babadde mu bwetaavu bw'ekyuma kino ekya ECG machine era kyova olaba nti kyetukoze eki kyetubawadde. Rotary basiimye abantu bonna abakwasizaako mu kaweefube gwe baliko ow'okutumbula embeera z'abantu bwe batyo ne bakunga abantu abalala okubeegattako bakolere wamu okulaba nga batuusa obuweereza eri abo abali mu bwetaavu. Tweyongerera okubajjukiza nti n'omwaka guno tuli mu kintu kyekimu. Septemba 24 tuddayo kukola ki kukampinga tusobole okulaba nti tuddamu okusonda ssente ezigenda okuyamba abantu okulaba nga bafuna services ennungi. Tubayise mujje muve mu mayumba gammwe mujje tusule mu tenti kyetunabanga tujjeyo tusobole okutaasa obutonde tusobole okutaasa obulamu bw'abantu. Dr. Balijja Celestine akulira eddwaliro lya Mbarara Regional Referral Hospital agamba eddwaliro libadde n'ekyuma ekikebera emitima kimu ate nga kikadde nnyo bw'atyo n'asiima Rotary olw'okubadduukirira. So it's a primary machine which really is a screening for any heart problem in terms of malfunction that you initially go to before you can be diagnosed with a heart condition, before you can go for any other tests. For us, it is very, very important. We've been having a very old one, which is almost outdated. Now that we have a brand new state-of-the-art ECG, we are very happy. Ekyuma ekibadde kikozesebwa kibadde tekyasobola kutambuzibwa kuva mu kifo kimu okudda mu kirala ekintu ekibadde kikalubiriza abalwadde abali mu mbeera embi wabula nga kati ekizibu kino kigonjoddwa. It will limit movement of patients from emergency ward to the cardiology clinic. So we are very grateful. Dr. Abeya Fadas akulira okujjanjaba endwadde z'omutima ku ddwaliro lino atutegeezezza nti olw'okuba abalwadde bonna basindikibwa wano okujjanjaba endwadde z'omutima bakizudde nti ekyuma ekimu kye balina ku ddwaliro tekimala kukola ku muwendo gw'abalwadde gwe balina. So we appeal for any organization that is willing to support us more in cardiology clinic to come up and meet us, and we also share our challenges that we are facing so that we can be able to offer services to every Ugandan. Rotary bakyagenda mu maaso ne kaweefube ono ow'okutuusa obuweereza obw'enjawulo eri abantu abali mu bwetaavu okwetooloola eggwanga. Joan Navawes ne Catherine Namugera. Kale ye minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Joseph Kawu